kano nange kitusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga kibonazibwako byambeera z'obudde kakutusaka alipoota y'embeera y'obudde. Enkuba ekyatonyera ddala mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira ku alipoota zetugenda nga tukuŋŋaanya olw'ensonga nti omukubo gw'enkuba gusimbidde ddala mu makati g'ensi yattu Uganda, era y'ensonga lwaki enkuba etonya ebugwanjuba ebuvanjuba n'ebitundu byonna eby'ensi yattu Uganda. Bwe tugezaako era ne tulaba ate ku mbeera y'obudde era tusobola enkuba okutonya mu biseera by'okumakya ebitundu Ntebe, Kampala, Masaka paka eri Nakasongola, so nga ate era n'eri ebuvanjuba nawe enkuba ejja kubanga etonya bitundu nga Jinja, Toro okuggyako Soroti, omusana gujja kubanga gwaka. Ebugwanjuba n'ebitundu ebisinga obungi enkuba ejja kutonya Masindi, Kasese paka Kabalaawo okuggyako Embalalaawo omusana gujja kubanga gwaka. Eri ebukiikakkono n'ebitundu ebisinga obungi enkuba ejja kubanga etonya mu biseera by'okumakya kuviira ddala eri mu Karamojja okuggyako Gulu, Arua omusana gujja kubanga gwaka. Era embeera obudde eno tejja kukyuka nnyo, enkuba ejja kusigala nga etonya mu biseera by'olweggulo mu kibuga Kampala ebbugumu 26 so nga ate Masaka Mubende okuba ku digurizi 27, eri Nakasongola 28. Wabula era n'eri ebuvanjuba n'enkuba ejja kusigala nga etonya ebbugumu okuba ku digurizi 27, Jinja, Toro so nga ate eri Soroti 29, okutuukira ddala eri ebugwanjuba n'ebeera enkuba ejja kubanga etonya mu bitundu ebisinga obungi 23, Kabale so nga ate Kasese, Mbalala paka Masindi ebbugumu okuba ku digurizi 28. Bwe tugeza ku ntaba eri mu Karamojja enkuba ejja kusigala nga etonya ebitundu ebisinga obungi ebbugumu okuba ku digurizi 29 okuggyako Arua kuba ku digurizi 28 paka leera. Bwe tulaba mu kibuga Nairobi nawe enkuba ejja kutonya ebbugumu okuba ku digurizi 26 okuggyako Dubai omusana gujja kwaka okutuuka ku digurizi 33 paka Cairo. Wabula ate eri mu kibuga London enkuba ejja kutonya ebbugumu okuba ku digurizi 16. Tuyanza okubeerako nawe beera bulungi.